Yes, mbaniriza kade kano muli mutya mwena ba following Fad TV ginembe bazani bagamba ati mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kade ensonga za Elishama Sesazi zikutte wansi ne waggulu. Ensonga zino nimanyi zinaggwa mangu naye ensonga zeesibe mawulire. Ensonga nti abazadde ba Elishama tebanaba kubanga bakola ki baconcentratinga ne information ab'essomero lyakola ki information gye yabawa. Olunaku olw'okwosa ndowooza eggulu akatambi kafulumye nga kalaga Elishama engeri gyetugamu era n'engeri gyeyimbamu ekigoye. Era nga ab'essomero babudde ne bakola ki ne bakasi ne bakonfaminga ne bagamba naye abafamire nti bandibadde bakola ki bandibadde babeesonyiwa. Abasinga akatambi ako tebaakakkiriza nga bagamba nti baakakuttemu nti baakaseetinze buseetinzi bwe bakozesezza AI okukola akatambi ako. Abasinga tebaamatidde nako era abasinga bagamba nti essomero ligezaako kubanga likola ki lyeggyako ensonga zino. Olw'ensonga nti ensonga zino zinsookakananga essomero liriviiriddeko okubanga ligwa sinakindi okuggalwa permanenti. Kubanga Ministry of Education bwe nalaba nga kisusse ejja kuwaliriza okubanga eriggala ate kijja kuba kizibu okuddamu okuliggula. Kati ab'essomero bakola kyonna ekyetaagisa nga tebinnatabuka Ministry of Education nga tennatuuka kukola ki kubanga nti nno eriggala. Kubanga minisita Muyingo kwegamba ayinza okukola ki ayinza okukyusaamuko n'alagira essomero likole ki liggalwe. Ensonga za Sesazi ekyamazima zo simanyi oba zinaggwa kati kubanga taata alemeddeko. Shalom wali omuvuka amuyita Shalom atera kubeera nnyo ne bakasukumuzi interview ez'enjawulo. Ono yavuddeyo n'akonfaminga n'agamba nti omwana yeetuga wabula ne Shalom oyo tebamunyanga naye bakoze kibamukutte. Olw'ensonga ntaata w'omwana ne famire bavudde nga bagamba nti Shalom byayogera bijjawa kubanga abafamire bo bagambye tebajja kukkiriza nti omwana waabwe yeetuga bwetuzi. Kyowa n'akavidiyo baaganye okubanga bakola ki bakakkiriza baaganye. Ekyebuzibwa ani yalikodinga akavidiyo kuba akavidiyo tekafaana kuba aka CCTV kamera kalinga akabalekodingisa essimu kalinga ng'omuntu kwegamba eyaliwo ng'omuntu yeetuga n'amulikodinga kwegamba. Abasinga bagamba nti ayinza okuba baali bamaze oba okumutta banga yafa birala ne bamuteeka ku waggulu ne bamulippa amani bakola bamulikodinga akatambi ako nga kajja bayambako nga self defense okola ki okwekwasizaako. Ensonga za Sesazi zo bambi sizakuggwa kati taata musajja watu agamba nti bannajjukira ebyasooka okubanga biyitiŋŋana byali biraga nti Sesazi yasaba kitaawe essente taata we n'agaana okubanga azimuwa era nti ekyamuwaliriza okubanga yeetuga taata yabisambagga yagamba nedda mulekerawo tambuza wolokoso yabigaana yagamba nti si bituufu nti ensimbi mutabani we zabadde nga musaba zonna abadde azibuwa oba miliyoni mmeka abadde nga azimuwa. Muna ebyo bimuku ebitambatambula kadde kano ku mitimbagano eja social media abantu bangi bakoze ki bakyagaanyi nga kwotale ne taata w'omwana Sesazi bakyagaanyi okubanga bakkiriza mu information n'akavidiyo ab'essomero ke baatadde. Essomero ekyamazima bo bali ku bunkenke obutagambika n'essomero bazikakana nga baligadde ze bagambidde wano bayinza oddiggala ne baliggalira ddala lisaanirawo ddala kubanga ebintu byabwe tebigatta. Information yaabwe kiba kiraga gye bawaayo tegatta. Ne poliisi ekyabirimu nnyo ekyageza kubanga egattagatta information kwosa n'akavidiyo ke baatadde olunaku olw'okwosa eggulo nga kalaga Elishama nti nga yeetuga ku ssomero mu ddoomu. Bagamba nti bamusanga akola ki alengejja wabula abazadde kye bawakanya bagamba nti omwana waabwe baamutta mu ngeri ndala ne bagezaako oteekawo nti ebiboozi nti yeetuga nti era bwe baateekawo n'ekiboozi nti ekyokuba nti nno yeetuga lwa nsimbi lwa ssente. Kugambye ensonga z'abano zo si zaakuggwa kati kyenyinza okubagamba si zaakuggwa kati kubanga buli lunaku olukya ziyongera bweyongezi. Tugenda kukoza mwezi mulamba
nga zikyali mu mawulire. Taata bwe yagambye tajja bivaamu paka ng'omwana we afunye justice. Agamba nti omwana tanafuna justice yeetaagisibwa tannagifuna. Yagamba nti Sesazi essomero ligezaako kubanga likola ki lyekunjubula mu nsonga zino. Essomero bye likola byonna ligezaako kubanga likola ki kugamba lyesindiikiriza okubanga liva mu nsonga zino. Kyawakanya, kyagamba nti tajja kubanga akikkiriza olw'ensonga nti essomero lirina okubanga likola ki, lirina okubanga lisasulira olw'ebyo byonna ebyatuukawo ku mutabani we, kubanga yagamba nti essomero lirina kye limanyi ku nfa ya mutabani we. Taata yagamba nti teyeetuga, balekerawo okuteekawo embeera nti yeetuga, kuba ab'essomero bagamba nti musajja mukulu tufuna information gye kuwa esinga ku eyo, tugaye mutabani we yeetuga, naye ensonga oziremezzaamu. Akatambi kibajje bakate, katawo kye neebuuza, buli gyakatambi balina kyokubanga bakata, kubanga omwana ono awakaweza ne wiiki mu ttaka ng'aziikiddwa ndowooza wiiki eweze. Tugenda na mu wiikisi 2 kati, wiiki eweze nkiwa. Kati abasinga beebuuza bulijjo essomero liyinza kyokubanga liyita akatambi ke baatadde akebagamba akalaga nti yeetuga. Poliisi yali yabagaana sitole ki. Abasinga bagamba nti essomero lino waliwo akabuuza mukweka ki. Abantu abasinga bagamba mu essomero likweka ki, bakweka ki. Abasinga bagamba omwana bayinza okuba bamusaddaaka busaddaasi. Annange kitalo nnyo bambi, naye nga bambi waliyo abantu bangi abafa naye ng'enfa yaabwe ebuzaabuza. Omuntu wonna afa naye nga olina n'ekyomusse nga tukitegeera ng'afudde ebirabika disorganized, afudde embivuyovuyo n'afa. Kikira omuntu oba afudde aba agenze. Poliisi ekyanoonyereza ku ssomero baaliriggala, essomero baaliriggala. Kitalo nnyo bambi.